mmwe nina ebintu njagala okubuuza si bingi nnyo. Bantu mmwe muswaliraani mu bulamu bwammwe, abeeyita abalungi ba kuno, abeeyita abato ba kuno. Secondly, ng'ojja okubuuza bemuswalira mwe muswala ddi ng'abantu. Ekirala, obulungi bwammwe kye ki? Cause okubeera nga weeyita mulungi omuto naye ng'oli musiru, to me you're ugly. Okitegeera. This too much excitement for social media egenda baleetera ebizibu. Ogenda kuvaayo oyogere ebintu by'ogenda nti oyagala okwogera olunaku olwaleero, enkyo oyagala obijjawo nga tekisoboka. Mu nsi waliwo kye bayita reality. Kati kimu ku reality bye bino. Katonda bwe yali atonda omukazi, ebintu byonna ebiswaza ebiteeka ku mukazi, byonna ebiswaza ne bw'olibeera n'ensonga zo kikumi okukola ekintu ky'okoze, eriyo ebintu ebiswaza nga kuffe Mukama yabikola nga byabuwemu nnyo, nga kiba kyabuwemu nnyo nnyo nnyo. Kakati muswaliraani mutuuka ddi ku point egamba ku lwa maama kino kankireke, ku lwa taata, ku lwa baganda bange, ku lwa mikono gyange, ku the business associates nti kibino kambireke. You see, eno social media hype ey'abakube bakube Ssaalongo, bakube Nnaalongo egenda kuluma weka ng'ovudde mu hype eno, the 15-minute fame, oyingidde mu kisenge kyo bw'oba okirina oba mu ddiro ly'omuntu w'osula, owulira obulamu nga bukuluma ebyaddala. Ojja kujja ku social media kuno weerage, osimba amannyo, owulire nga oli wakabi, nakikoze. Naye nga off cameras, mu real life, you're fucking crying. Eriyo ebintu by'omuli mu kukola mulowooza mukozesa malala buvubuka, nze nkyali muto, nkyali n'ew'okulaga, naye ne ku buto obwo bw'oli, you're being used like a toilet paper. You're being used like a toilet oba latrine. Ku bulungi bwo bwe weeyita n'obuto bwo. You know why? Because you're stupid. Omulungi nga talina amagezi aba musiru era aba mubi. Kubanga beauty eba tekuyambye. If you can't use your beauty beyond show off and making noise, then you're ugly. You're ugly. Mugenda kweyongera okukaaba wa single mother. Mugenda kweyongera okukaaba because jukira wa single parent ensi esinga kubujajingira ku mukazi. Teri musajja gwogenda kusanga nga alina abaana be 6 nga wasa omukazi abeewabo w'omukazi bamukugambe tomufumbirwa kuba alina abaana. Tekiriyo mu nsi yonna. But omusajja bw'alikeera ku makya nga ayagala okuwasa omukazi nga alina abaana 2 omu 2, family y'omusajja egenda muga tunedda totuleetera. Kyekiri kyegambye nti Katonda yakola buli kizito nga kitunudde nnyo ku saidi yaffe abakyala. You people, where do you get the energy? Ne mujja mu kamera ne muleeta ebintu bye mwalirese eyo ne munyumya n'ofuna basiru banno ne bakuhypinga, and you also think you're smart, you're beautiful, kumbe you're just a bunch of fools. Bana abakuwaga b'ogiwa omuliro bonna balina relationship ezirina ebizibu, but none of them era ze nagamba omusajja wange komanino, omusajja wange olinga kino, omusajja wange olinga kiri. Olaba n'abeera kuno ng'aleekaana basajja mbwa, tayogera bibi ku musajja we, tamwambulangako. Eriyo beenda by'abakazi kuno ng'agamba tombuulira Fifi. Let me give an example ya Nnaalongo Lewis. I think she will understand. She will not take it personal. Atuula n'akunnyonnyola ebizibu ebyali mu relationship ye, naye tatuulangako n'atunnyonnyola obuvo n'obuddo ku musajja oyo eyamunyiiza, eyamulumya. Tatugambangako nti yali tamalaako, tatugambangako nti omusajja yali bw'ati mu saizi, teri. Ku lw'ensonga alina baaswalira. She has something to lose. She has value. Tagama yes, twaswagana buli omu n'akwata agagene tulemagana, right? Naye mmwe mujjawo amaanyi ne mujjanga mutunyumiza ebyebuziizi eby'omu bitanda. Kati njagala obategeezayo ekintu kimu. You are provoking men. They lose nothing in such battles. Trust me, you. They lose nothing. Muzine entalo abaami awe mulaba. Era agenda kujja bulungi nnyo, ayogere byayogedde, oveeyo ku media weekaze, otunule ng'olowooza mbuno you're up there, kumbe you're down there, omalirize ng'okaaba, nga bodda mu kisenge awo ewuwo, otuula n'omutima ne gukuluma.
otuula obulamu ne bukuluma ebyaddala. Because people will look at you like, yo, bakazi bannange mulekerawo okuwaga abakazi nga bakola ensobi omugambirawo please chokola kifu. Yes, separate with this man. You have all the 100 reasons plus. Please move out of that toxic relationship, but don't bring your issues on social media. Ojakera kumacho gambe bannange nze nakyuka nnyo nga baleeta akatambi ako. Mpozi nga tugamba ogenda kusigala ng'oli walejjalejja naye era ogenda kuba tovudde ku basajja. Unfortunately, this is what I tell you. You'll come, call them dogs, but you end up sleeping with these dogs again. Kitegeera. Abakyala mukakanye ku malala. Mukakanye kulowooza nti muli bakabi nga temuli. Ogenda kuvaayo jjo yambula omusajja ng'omalirira gwe weeyambula. Because you provoked this person, naye avuddeyo atubuulidde byatubuulidde, right? Olowooza omupiira gusinga kubaani? Gwe. Kino kankikubuulira omukazi. Gugenda kudda eri gwe omukazi. Obuswavu bwonna buli ku ggwe. Obuswavu bwonna. Ng'ogambye teri musajja alibuuzibwa kibuuzo ng'agenze mu lujja lw'omusajja omulala okukimayo omuwala we nti wazaalako. But ku mukazi bagenda kibuuza oluusi n'obufumbo babugaane simply because wazaalako. Kwaba abaana abawuliriza bakadde baabwe. They will deny you that chance of being with him. Bagambe no. Toleta mukazi yazaalako mwana wange. You're killing your futures. Oyawukanye nono. Keep quiet. Move on. Do other things. Work. Prepare yourself for another marriage. Kubanga this is not the end of the world. It's not. Naye omusajja ajja akunyumye bwe yakukwata ku makya n'akwebakako olweggulo you people. Eriyo omuntu obikunyumyako nga mu butuufu takwagalangako. Naye omuntu abikunyumyako ye muntu abadde naawe nga n'ensi yonna ekimanyidde ddala ti abadde naawe. They will believe him. They will be 99.9% will believe him. Tokkiriza bakazi banno kuno ku media kuwaga. Off those cameras, aba bakazi bola abafukamirira babbaabwe. Abo bola abali mu lunyiriri lw'abakazi bali mu 10 naye yalemera mu lunyiriri taluvambwa ajja ku media ne yeewanika. You don't have money but you claim you're beautiful, so what? Mbagamba nnyo abakazi nga tonneetereza tova wantu. Ogenda boddo losing a value nsajja naga yali yeewagaki. You listen to someone ng'ayogera n'ogamba yo. Ensobi oyongera ku nsobi mwongera ku nsobi naye nga bakuwaga bakuba engalo. Naye bana bakuwaga bakubira abasajja bebazaalamu abaana ne beegayirira ssebo batusonyiwe twale tusaba kutufunirayo kale omutwalo naye gwe bakuliko wano bakuwaga. Ate nammwe olw'obutategeera bambi ne mubuukira etokota. Ne mukaaba mu kyama ne mu lwatu. Mu kyama gye mubeera nga tetulaba mukaaba. Ne ku kamera muzze mukaaba. So, beauty bakasizzaaki. Obulungi bubasaza amagenda n'amadda. Temulina nalukusa kuyimirira mu bantu kwewaana. Abakyala mukkakane. Know your positions. Temulibeera basajja mu mayumba g'abasajja. Ne bw'oliraba akasajja mwenkana size obutono obanga kampi kakusinga olinko muwanvu kasinga. Tolifuuka mukazi. Amini musajja mu nyumba y'akasajja ako koolaba. Bwe mutekkakanye. Mugenda muzaala nga bwe muzaala bwe muwera mu mukabira ku media nga tuseka. Bye byange.